Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is kwa tugenda kulawo nnyo. Mu message yange ngenda kubeera brief. Era ngenda gezaako nnyo okuyimpa y'ensonga. Ffenna tusobola okukikkiriza nti events ezibaddewo ennaku bbiri tewali gwe zisanyusa. Tewali asobola okuvayo ne yeewaana nti ye yabadde mutuufu. Ku nsonga ya Comrade Map Media, bannamawulire ne Patricia Sewungu. Yes, wadde nga nze olunaku olw'ejjo nakomeredde Comrade Map Media. Era nga nsobola okuba nga mu butuufu nayogeza n'obukaawo n'obusungu bungi. Era Comrade Map Media yonna gy'oli nkwetondera. Bwe mba nga nakozesezza ebigambo ebikunyiiza, kindly take my apologies. Yes, mu National Unity Platform, indiscipline tekkirizibwa, teri tolerated. Nange nakizudde lately nti mu video gye nakoze emotions took me over. So I kindly pass on my apologies. Ku buli muntu yenna eyakoseddwa mu video eyo. Yes, mu NUP, discipline ye core value number 1. So to whoever got hurt mu eyo video, kindly take my apologies. Ngamba ukawe nasiwuuse empisa. But I still stand on my point. Ku nsonga yange ku Comrade Map Media. Wabula bobo omera amazima tula kweno video. Gowe kanyumirwa amazima. Yegwa batula kweno video. For starters, Comrade Patricia Sewungu. Bannayuganda bakubanja apology. Yes, bannayuganda bakubanja apology. Buli muntu yenna yerabye okunnyonnyola kwa Comrade Sama Uganda. Sama Uganda agenda okusanga Comrade Patricia Sewungu nga tali mu kuyombera mmeeza ng'ekifaananyi Comrade Map Media kyeyata. Sama Uganda agenda okusanga Comrade Patricia Sewungu ng'alina omutemuwummuza baali bali mu kunyumya. Era mu bigambo byakunnyonnyola nti nabayitako n'enkomawo. Bwe nasanga Comrade Patricia Sewungu ng'avuddeyo mu kunyumya ne muwummuza, kwe kumubuuza omusajja omumanyi. Party n'amwanukula ng'amugamba abadde ankwana. Comrade Party, that's an error and a big one. That's a very big mistake mu revolution. Okimanyidde ddala nti mu revolution gye tulimu eno, in a public life, a lot relies on the reputation. So Party, Munnayuganda akubanja apology. Tosobola kuwaayo yadde eddakiika emu bw'eti eri omuntu ayagala okutta omukulembezeewo. No. Nedda maama. Vaayo ekyo kyetonde mu mutima mulungi. Tosobola kumatiza muntu yenna nti muhummuza obadde tomumanyi. Okujjako ng'osobola okujja n'otugamba obadde tomumanyi. Wabula wali Sama Uganda ng'amaze okugamba nti oyo yembega ayagala okutta omukulembeze waffe. Kyali kikwetaagisa okuvaayo okunnyonnyola nga ne information ekika kino tannavaayo. Nyate information we yaviirayo n'ogamba abantu nti muwummuza yali akkwana. Ekyamakulu kiri nti awo wogabira apology. Kikyamu Comrade Patricia Sewungu is completely wrong. Mweno video I'm simply calling you for an account. Vaayo wetondera abaana, wetondere bannayuganda. Okuwa omutemu ayagala okutta omukulembezeewo eddakiika ez'okukwana. Kuba Sama we yabasangira mwali temukayanira tebo. Ebya tebo byali byawedde dda. So wano tuli ba mazima. Nze ndi die hard wa mazima. So kindly vaayo wetondere eggwanga. Tosobola kuba omuwummuza. Tosobola muwa eddakiika ebbiri ku budde bwo akwane nga ayagala kuttaliidawo. Kikyamu ate kikyamu ddala. Ekyo tetusobola kukibuusa maaso. Not at all. Ekyo tetusobola kukibuusa maaso. Party nti Muhoozi yakwanyi nti mutudde ku Serena Muhoozi ali mu kukwana. No, it doesn't make sense. So Comrade Patricia Sewungu, kindly come out and give you accountability. Ate genda okusinga okuba ennungi yakwetondera bannayuganda okuwa omutemu obudde akukwane. Sikuteeka ku ntandaalo naye temulowooza nti wali omuntu atagenda kubeera accountable gye tuli.
tekiri ku bakulembeze. For as long as ovaayo n'oyogera nga bwe njogera, olina okuvaayo n'owa accountability. Omuntu omulala gwe njagala okwogerako ye Sama Uganda mweno video. Sama, abakulembeze nga mmwe mwavuddemu omuntu n'ata information eri confidential eyatadde judgment eya comrade n'amuswaza. That's the reality. Mwalabisizza comrade Map Media. Ate nga ffenna tubadde tukimanyi nti suspension zibadde ziyita ku kitebe kyaffe. Ffeno ne twazitegeerako batono kufa abadde bazimanyiiko. Bwe banga ensobi yakoleddwa mu mmwe, you cannot wait to rely on the masses of a person who got involved in a wrongdoing to help you sort the wrong. Sama kankuddiremu. You can't rely your masses on the person who got involved in a wrongdoing to give you a hand in cleaning up the mess. Temusobola linda kisa kya comrade party abayambeka babulire yamuwadde information muli abantu bana. Kyemugamba temusobola kutuwa ne mu identifying omuntu yatadde information yeyo. Sama, obukulembeze si bwe bukola. Gwolowooza leadership yaffe bakugamba Mathias Mpuuga nti vaayo tuwa obukakafu bw'ebitaano bye walya. Yandibutuwadde. Yandibawadde obukakafu. So ng'abakulembeze temutulaga bunafu. Do the needful. Identify the wrongdoer era mumuweerewo suspension. Ka video kagwa bwe kati. Kiriza nange nti tulina ekyokuyiga mu bintu bino bibiri. Ekisookera ddala olutalo lwabadde person nti comrade Map Media ne mu biseera bye bakubeeramu ekifaananyi nga Patricia ali ne muwummuza teyaliiwo, yali Butambala na mukulembeze waffe yajja leeti. So enkaayana n'oluyombo lwe yalina ne Patricia Sewungu yaluteeka ku level endala, ffenna n'atulukuruutingiramu. Kye kyatusiza wano olunaku olwaleero kituzaayo ku mukulembeze kye yagamba abaana abopalatingira ku media tususa obutalo ate bimutama era bimunyiiza. Nze ng'omuntu gye nayizeemu buno obutalotalo kati nno temugenda kumalanga gabuleeta wano era tugenda kubasindikanga muddeyo mwesootingireyo ebbali. Ekituufu kiri nti entalo tugenda zinaaba. We shall always disagree mu approach nga bakomuledi. Kyo kigenda kubeerawo. Gwe tosuubira nti buli kaseera tugenda kujja ng'omulamwa twogera ku gwe gumu nga tugukkaanyaako. We shall disagree. Naye nze nkyogera openly, siina gwe mpalana wano mu revolution. Siina gwe ninako buzibu buli personal. Obuzibu mubeera ne ku muntu ku approach. That's the only part we twawukanira. But the rest, you are comrade. That's why nze si blockinga wano ku TikTok yange. I don't block a comrade. Omuntu yekka gwe nteeka mu kibulooka yowa NRM ate nga naye avumye. I don't block people. Nze comment nzisoma ezisinga okuba ennyingi. Avumye, ayombye, expressions obusungu bwe. I get time and go through some of them. Nzikiriza abantu okuwa endowooza zaabwe wadde nga twawukana mu ndowooza. So bakomredi bonna abali eyo bwe tutunuzamu obuzindaalo ne twogera message y'enkyukakyuka, amazima gali nti obutalo tebulina kye butuyamba. Kati lengera kano omanyi kyoba butalo bungi bwe tubaddemu nga bonna buli mu kika kino. So to the rest of the comrades, twekomeko ku ntalo. Ezimu zibeera n'omugaso oba oli awo, naye ezimu ziba tezirina mugaso. Comrade Map Media, Sama Uganda, Patricia Sewungu comrade, buli omu akola ekyetaagisa okukolebwa. Tetugenda kubeegayirira. Do the right thing. Correct the errors mwenna ze mwakoze. Party bakukwata ng'oyogera n'omusajja omutemu ayagala okuta omukulembeze, vaayo kitereeze. Sama Uganda tugenda kulinda party kuwa muntu yatadde information ali confidential kuswaza comrade Map Media. Mutuule muli bana musootinge ensolima. Comrade Map Media entalo ze ziri personal, tozikomyawo eno. Era namwe mwenna abali kuno bw'oba olina olutalo luli personal, torecruiting abantu balala kutumalira budde. Salute.